Kuliswado yatekangamu ng'afungula bbuutu. Ono omengo. Kuliswado kulisi mubiru. Yatekangamu nenga adira timu najuwa sente aleta agulenga to aleta sente ku gundi bodi lelelele ngamaza ngafungudde bbuutu zenga 8. Otegera. Sajjanga batabuka. Ate we yalinga ku timu y'eggwanga luli. Luli yalinga atekamu kinene. Nga ne timu y'eggwanga atekamu otegera nga ne kuvira atekamu nalo kati yaloka fungula bbuutu. Ngamba ina variety. We bale. Anonya bakabina. Gwe bera nakabina mupira. Wali muzanyi wa mupira. Bilango ila lele nnebuuza abasiyazi obana bakabina bakagalango ila kanene kubanga nalaba abantu polisi byafungulanga bbuutu naye nga nonya mayina banonya ino gwenkulaze ku simu yana yanonyanga bbuutu ennene ojegera nate abakazi mulimu abakazi abalina zituleera nga yene bbuutu ngekuma Masaka wait lwachafungula bbuutu z'abakazi anti egamba nti banonya kati be bantu abo benkugambye nti bateekamu ssente mu mupiira for different reasons. Ufunamu wali buloma bale ekigendo ebiseera kati Honorable Luzi ye kwegamba balabira ddala nga ye kimulese kapapula amugamba otisemo batya amtyaba awo nyinyi nga tukyali ku kya Honorable Luzi omugoba ku kisaawe ebintu ne bagamba nno bamukutte match fixing biki ebyo judgment eyo bagikola basinzi like abandi abakola judgment eyo fufa ina akakiiko naye nze kingi basaba naye balina akakiiko ka match fixing bafune n'akakiiko akanoonyereza ku bisiyaga bafune n'akakiiko akagenda okulwanyisa ebisiyaga mu mupiira because ebintu byamba omupiira okyegera byamba omupiira ogenda mu maaso kubanga abaana bano abato banabafungula bbuutu bagenda kuba banafu tebagenda kusamba mupiira tebagenda gasa mupiira omupiira guba gufa nikati atawo engineer yandibadde ayangwa nnyo mange nze bansoberako nze kankuwulire nze bansoberako tabyagala uludda wa speaker uyabimira mu parliament n'agamba tagenda kukkiriza ano bali babisiyaga kola ki taking over ya mutabani wa Kikolokonya agambye speaker tabyagala kankubulire bwe bate babyagala nga parliament kale ekyo kyo tugenda ba credit Uganda government tujwa credit because Museveni yavaayo n'agano signing etteeka ninga ate speaker ye mchala wa engineer kakati batekewo inquiries eziyamba bannaye kino tukyogedde ebbanga kati nakyo efuuse ngombo tubasaba nga bwe twasaba tuteekengawo embeera eno etereeza ebyo ebimu ebigaana ebitereeza ebimu ebyemu byemutalaba mbasaba nene ensonga mugiyingiremu nga bwe mwakyusa liigi format empya bannaye mbasaba sikulagira naye mbasaba muteekewo okunoonyereza mu bisiyaga bannaye abaana babandi bambi babasiyagidde ebbanga ddene muteekewo okunoonyereza abaani abasiyaga abaana muteekewo commissions ezinoonyereza bamale okunoonyereza bwe basanga mubagobe mu mupiira naye abaana babafungula bbuutu asamba leero ng'asamba bulungi enki agenda okujja nga takyasobola amaanyi gaweddemu asamba dakika 10 ng'ayabise nze mba mwagala abantu abafungula bbuutu nze mumpite mba jabba bagamba munkubire essimu jabba bagamba kubanga mba manyi tugenda okukola ku show yaffe eddako tugenda kujja ne list sijja kufungula njajjuwa fufa ebagobe bugobi lisi ogenda gianveilingira bannayuganda bagitege bagambe oyo mumuboole omulanga alinanye tiimu muboole obabula abaali bane naye singa okunnakuwaza abafungula bbuutu basajja bange kyesinga okugamba ne munno taviikamu kale abamuno ekibi kiba kirigoge mazima naye era kirungi nze mbagamba njogera nabo nimbagamba nti gwe ABCD newakana ninga mugambe kakati wabeerawo okunoonyereza abaana kubanga tewateganya kunoonyereza actually sigende gamba kunoonyereza because evidence weeri obujulizi tubulina abaana bavuddeyo ne boogera abaana bavuddeyo ne bagamba nze nsula omwaga abamu bagamba nsula n'obbalumiriza ABCD obujulizi weebuli kati oba weebuli muyite bujulizi obwo mu bufune tena abantu bano ayisi mufune ekyo bakolera awo wenyini mutyaba waliwo oyogedde ku bannayuganda baagira omupiira ekkate eyo nyeyo baganda bange wali omuganda we bamuyita Basi Katumba akwagala nnyo mundabire aba buli show gye tukola wano abeerako ng'alaba
ali katebe wamu ku babadde bawagira omupiira yawagidde Uganda Cranes era ye muwagizi waffe ne kusheno akala Mutyaba ogenze neyogera ku babbuutu okibuuzo ekimu ekinzijjidde like it's a general question towards those who are doing sports bagenda ne batugamba simanya omuntu akola sports oba talina kubeera namukyala biki fitness biki ebyo bintu ebyo biri kati kansoke olaba eno ngombo abantu abasinga bagamba nti abasoma mpira babeera benzi eyo ngombo ndoza ne wali ojuliddeko actually twali mu ssomero nga tusoma mu secondary ngo bwala bugamba okyegera babola kakati omubiri gw'omuntu Katonda yagukola nga gwanjawulo the more you exercise the more obwagazi okola ki ofuna obwagazi bungi olaba n'abasajja bano ensonga lwaki olaba nti abantu bamanya bategeera nti wengendanga ku kisaawe obwagazi bwange bugenda kubeera waggulu kyova olaba abazungu bo babimanya kuva dda ne waba mukadde atya omusanga kuba akola ki adduka because the more you train omubiri gwo gwongera okukola spam count mubiri okola ki spams okyegera zongera okubeera nga giwera mu mubiri and the more spams you have you get in the body ne libido yokola ki obwagazi bw'okulinnya okweyongera waggulu kakati abantu bosanga abadde abasamba nnyo omupiira ekibafuula okubeera nti obwagazi bwebubeera waggulu kyekyo kubeera nti bo babeera on a daily training kakati lwaki kikosa nti spam zino bwe zifuluma omubiri it weekends weekending omubiri bwe gumala okuweekendinga wezifulumye joints zino bwe bakuwonako omuntu abadde bwemubanga mulimu amazzi ago agakyalimu ne bakuwona wano the pain you feel is different from the pain you feel ng'omaze okukola ki ng'omaze okukola kye tuyita ejaculation okitegeera kakati omusambi w'omupiira bw'abeera nga yeegatta nnyo injale oba okubeera nga getting injured kiba kyangu nnyo because omubiri guba joint zino ziba nkalu era kyovola mu modern day football timu zinga zinaasamba on international level abasabi babatwala mu camp that's the reason lwaki bajja basaba mpena bajja ku family zaabwe ne batwala mu camp kyovola abantu ebiseera ebisinga timu zonna abasambi tebabakkiriza kubeera na family zaabwe kebe world cup kebe afcon kebe liigi muziri ensi ezirina ssente nze simu zembadde nsambirako naddala nga ovudde ku zino eza Uganda but 2 days before the game 3 days before the game babatwala ne mubeera mu camp watali access y'abakyala kati omusambi w'omupiira kimuyambako okubeera nti akuma fitness levels ze okubeera nga zikola ki nga ziri waggulu bulwewaka ku mukazi fitness levels zikola ki zikka okitegeera so that's the reason lwaki bagamba nti abasambi w'omupiira bakozesa naye nga kituufu kyo because obwagazi buba waggulu era ekyo nkibuulira bannayuganda mwenna abali abatulaba abala programu eyo nti bw'oba oyagala okubeera nga osala ng'osaza kimu era okubeera nga obadde ne mukyalawo nga mutuufu oba owulira tokyalina bwagazi waka kola ekintu eki genda otraininge eddukako genda otraininge eddukako